Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Nyongero bajjukiza lwaki sibawa ate bafotographer abakabi nembawa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni Jacobins Motel Busabala Road. Ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo ina gwenga just ina meeting zo zokola nengo yagala zibere covered. Bobo ina housewarming oyingira nnyumba yo. Byonna babikolako mikwano bekwate. Afunye nnyo tukukube emiggo olwale tulyoke tuzikuwa ekyo kye wandyagadde ntegeerekeka. So tetuli wano nti tulina nnyo okugaba naye tukwatirako omuntu gwe tulaba ng'ali mu buzibu naye anyumirweko afune ku ssanyu ly'obwolumu kuba tetusobola na kumalawo bizibu onfuna. Then abalala be bawa ekyo nkikakasa era mbeebaza nnyo wamma abatuwa bawa abantu be balaba nga beewaayo n'omutima gwabwe gwonna naffe ne tubasanyukirako. Okitegedde nze buli lwe mbeera wano ndaba maama Ibula maama wange nga yali mu kiyungu alwana. Okitegedde omusasula ssente mmeka gaadi agenda kwoza kati bintu yabimaze maama Ibula ebbanga lyonna. Enchanja byoza namugambe encha siriwo ekyamazima siriwo nagamba nobotabawo nja byoza. Okitegedde oyo maama ki maama Ibula ninake nali nkuwaddeyo era olenza nolaba nga muyita maama n'alowooza kati afuna nnyo keyafuuka maama we keyafuuka maama we naye omanye ekyewuunyisa kati wulira ekyewuunyisa nze bwe namwesibaako ate ye munaye yalina byampa ne bateeka mu mmotoka awa mutabani we nze sirina ke nali muwadde. Okitegedde oyo ye maama kyokka ate ninawo wano besiwa nti oba maama oba bekine nga baliddeko ku mutwalo gwa lamula tweyanziza Najjuma waddeyo ekyomutwalo. Okitegedde Thank you so much. Bana ngezaako tegeerekeka maama Ibula sirina kye muwa nnyo because maama wange oli omukyala namwandu wani Wakabangala mwagala nnyo. Nze kambanyumizayo ekintu kimu nze nina ettima ku mmotoka nze nina ekisa kingi nga tuli ffenna wano nga twogera naye bwe mba mu mmotoka nze sitwalako muntu ate nze sibuuza nga ndi mu mmotoka olw'ensonga nze mmanyi nti okubuuza okutuufu kwe kuyimirira n'obuuza omuntu. Kati nze bulenda omuntu omukulu nga mugamba waaye kajjambo mba mpulira mu mazeemu ekiki ekitiibwa kye nze sibuuza naye omukyalo oyo omulaba nswala omuyitako at least ngamba mami nkulabye. Okitegedde ne muweereza kajjambo naye nga nze ezo simpisa zange nze bwe mba mu mmotoka sibikola ebyo era bw'oba oyagala okuntenda obubi gwe njajingira ku mmotoka nze mba nvuga emmotoka mba najje ŋŋenda situnuulira muntu mulala yenna naye oyo omukyala answala ne ngamba ajja kuntegeera tajja gamba nti mu disrespect nze kubanja mulaba physically mubuuze naye nali muwadde ki. Okitegedde kuba siffe tugaba nze mwagala naye sinze ngaba abatulaba be basiima gwe baagadde okukola ki era basiimi tukiraba bo basiima naye ani Ibula abantu abo bagambe nti nange ndi ttiimu eri abanyiiza okusosola nze olwogera nga balaba bawa nze lwaki tebampaayo lwaki tebampaayo you people nze ndiwo okukolera balala nze nga temumpaayo
Rachel Jingo kumugulira tube ya diclofenac gel. Okay bana chairman tumuwa obugalo agenda gulira Jingo tube eyambako kukuyunga. Oba bana bitegereka bengezaako okwogera nti tuli wano ng'abooluganda. In fact singa wabula tuliwo wano abooluganda. Kati mu booluganda alina ekizibu gwe mwanguyira. Ekyokubiri nabagerera wano akagero nja kaddiŋŋana nti kitange yalina eŋŋombo 2 ewaka. Mukomusajja lyato osanyuka okoze eki olivuddemu. Olugero olw'okubiri lugamba obuganzi mirimo. Atakola teri akola ki? Ate abasigadde abali eno mumanyi muli balimi. Nze mbadde manyi bino ebintu mubimanyi. Manyi nze mba nsomesa abavubuka bange mbasomesa nnyo ku mulimo gw'okulima. Nti omuntu bw'aba mulimi amanya nti waliwo ebiseera by'okusiga. N'alinda byagenda okukola ki? Okukungula. Naye waliwo lw'osiga ku lwazi oba n'osiga omusana ne gutakola ki? Enkuba n'etatonnya. Oba n'olima ku ki? Ebyo byonna bituma magezi omanye nti sigenda simba ku lwazi sigenda. But point enkulu gyendeeta yakusiga. Mu bulokole bakyogera nnyo sigamu omuntu. Lwakubba bo bakyogerera mu byamagero. N'ekigambo kusiga kitegeeza nti ffe bwe tujja wano ne tutuula mu zi meeting ne tutuula. Ali asize? Ibula. Wow. Tweyanze. So mbadde mmaliriza nti omuntu nga oli mulimi ekigambo kusiga okikola ki? Oba okimanyi bulungi. Olwaleero tuli wano naye mwenna muli mu kusiga. Nkiddamu Nalongo sirikako. Omuzindalo gukukwata. Tuli wano ffenna tuli mu kusiga. Waliwo abali mu kufuna kati nenga ne bwe bafuna butono. Osegedde. Ffe abamu tulina emitima emirungi oba emitima egyagala nti sisobola vva ddundu kati. Abantu bayo mbakoze eki? Ojja kundabirawo nga nsiriikiridde ne ngamba omuntu ono yatubeererawo. Ondabe nga nzize ne kiro ya kawunga. Nga ne bino byaggwa dda naye nga nsirise gye ndi ne nga naye omuntu ono abaddengawo. Ne lwe twajja mu nkuba yaliwo. Ne lwe twakola bwe tuti yaliwo. Okwo kwe kusiima. Obeere ng'oli awo nzije nga mbuuzeewo omukadde gundi yeewa. Naye kati bw'otandika okutujajinga kati. Oba gwe okutandika olaba kati otandika olowooza nti kirabika nze tebandaba. Kirabika nze tebandiiko. Tewali gwe tutalaba. Naye era mbabuulira gwe twekubako nga twesika bwesisi. Naffe tetwagala babbi. Naffe bwe tubeera nga tulaba tukwesikako bwesisi okubeerawo okwo. Okitegedde? Era naffe tetugenda kujjukira. Kuba naffe tetwagala okungula ebyotakoze eki? Byotasize. Okitegedde? Nze Joshi bwampa emitwalo 10 njiweze endekisi. Nze nasize okujjanga wano. Buli lwenzijja Joshi abeerako because nazze kati kwava okuwooli. Singa saze singa tamumanyi. Naawe yeno bbeera wano bakumanye. Ate era olage nti okyagala kye tuliko. Okitegedde? Bw'oba tokyagala titukikaka. Bw'oba tokyagala gwe beerayo gy'oyagadde. Onyumirwa obulamu bwera bangi be tuyitako n'emmotoka nga tawuni eyo tugireka ejjudde. Si bwe kiri? Era singa bonna bajja wano singa twagazia nga tulana wa muzeitomu nga nawagazi nnyo singa ne bino twabimala dda. Naye singa era ekitundu kino kyandikulaakulanye ku speed era yeemu bwetyo. Naye kati mwe abalondemu abaasalawo okubeera wano tubeere ffenna tubeere mu bunaku bwaffe. Tusigale bumu paka lwe tunaggusa ensonga zino. Nayanza. Okay. Tweyanza nnyo tweyanze. Ebyange biyinza obutaba nnyo biwooma. Ebyange bibadde biwooma.
Ebyange bizo obutabannyo biwolu. Oyogedde n'onzijukiza waliwo omwami awo Kakiri Ggobero gwe twali tuzimbira ennyumba namukunyumizaako. Oguza amabaati, oguza amadinisa nakkubira siina kawunga k'abazimbi. Abazimbi tebagenda zimba kuba tebalina kawunga. N'amala nakkubira essimu n'aggamba ate nze nayiga ekintu kimu era omuntu bw'addamu okumbuuza ku muntu simunnyonnyola kuba n'abandaba banjiga nti Shifa waaba tali kututujjirako ku muntu wabaawo ekyabaawo bati nsirika n'ennyiga next oli nakkubira n'aggamba kati ate ne Nazaala mulwadde ate ne kubuko twafiiriddwa naye nga waali ayinawo olusuku muli muzimbira nnyumba okitegeera nempulira nga mpeddemu amaanyi kati kyasinga okummalamu amaanyi oguza amabaati ga bukadde 3.5 nakkubira n'aggamba baagabbye ng'era nago gamulemye okukuuma abadde ayagala ogamugulira omukuumire okitegeera so nsuubira abedde ku ssimu yange ne leero ku makya nkubidde ne ŋŋamba omuntu ono ankubira yategedde nti ngenda kukolera Namayumba so ankubidde for 2 years nasirika nfunye ebizibu bingi si lwa mutima mubi nange nakeera n'ekisaba Mukama ne ŋŋamba kubanze nayambanga abantu nga nze abeegayirira ekyo kyoyogedde mpaka bwe kyantuusa ku poyinti nti nsobola okufa n'okufiirwa buli kyennyina nafiirwa buli kyennyina nenfuna setback lwa kwesiba ku bantu mu nsi nentuukako n'okwekyawa ne ŋŋamba oba nze nnina ekikyamu oba nze mubi n'obuuza abakulinaanye mumbuulire oba ndi mubi nga temuŋŋamba kati nfunye pain ey'amaanyi nafuuka sensitive omutima gwange nsuubira waliwo neyambuuza nti Shifa nkulaba oli wa kisa naye olumu omuntu akukubira n'oddamu ng'oli mukambwe nti nanyiiga ku mutima olunaku lwe najja okuyamba mwami Gadi nkole surprise ye nalina ebizibu eby'amaanyi bye ndiringa nabyo nti ne ssente bwe namugamba nti ebirabo by'ogenda owa mukyalawo ngenda kubigula ssente nasaba embigule kati tuyita mu pain okuyamba abantu kati bwe mpulira statement bwetyo obudde buno ndi kulowooza pain ebinnya byenvuze bano abaana nga maga buli omu weenyweze nga nze ali mu kukola mbadde Namayumba oyitamu n'ovuga ekyalo bakiyita batya kuba client yatulimba olugendo nakubidde nkugamba ngenda kukolera Masuuliita maliriza nga nnyina kuyita Namayumba nvuge munde essaawa nnamba waliyo ebinnya abo bwe bayitayo abo bayitayo bati ekiwedda kye tubuuza ekigambo like wala binnya nvuga nziruka obudde buno sina parkinga keesi yange nkeera kufuluma gwange nkya and I'm here okitegeera bwe nzijja nnyina okuba n'amafuta oba nze nnyina eyampadde ez'obwerere oba tebazimpadde bwe ntuula mu mmotoka omwo nga sinnafulume n'essimu mba ndigiteekako data wa 15 n'eno wa 15 zisobole okutuula mu zitunulemu kati sigenda kusanyuka ng'omuntu addidde omuntu batandise okukola obukuukuulu sigenda kusanyuka ngenda awo ne bwe mba mbadde sikoowa obukoowu bugenda kujja neŋŋamba nze mbeera naawo neŋŋamba bano nange neegomba okutuula eka nteekeko Netflix kuba nsasula buli mwezi Netflix gye nsasula buli mwezi kuliko abalala bagijoyininga Junior oyo kwali ne famire ye bo baliko abanyumirwa firimu njagala nnyo movie ly'essanyu lyange si kuba bidongo ebintu ebimu obuwala bwange mbimiisinze bawala bannange bennenkana nabo nze bampa emyaka gye siina olw'okuba jengo mawulidde ng'akuwa emyaka gye sirina olw'okutegeera because nina bemmanyi okugamba abamu nti beeyita abato tebawula buto na busiru bw'okeera otegeera oweebwa emyaka bati tukyaniriza nti n'osanga omuntu alina okuba jjajjawo ng'akuyita maama Mukama yakigaba kati peyini eyo tejja nti nnyina obusungu ejja neŋŋamba obudde bwange nsobola nange okwekolerayo kino nkeera kufuluma check-in yange tandika 7 sina kye napaakinze
twale twakapakingawo ngambye brother wange webake ng'okimanyi nti okeera kumpakingira migugu odduka ogimpimire nizo tuuka ku airport rate ne sibipima okitegeera oyo asuze ne program ne mugaba kuvuga okolooti muntwale akimanyi kimugambye empakinzaawo kati bwawulira omuntu okitegeera like bituluma ne bidda neŋŋamba abantu balinza okulowooza nti vidiyo zembakwata ebimu bye twekoza neneezinya neneefuula mawube kankiyite bwe ntyo because mbimanya abakazi nsobola okwezinya loza omukazi nange akyezinya kikyetega siina bye neetega omutima ogwange awo gwakaluba okuva enakeera nenjiga okweyagala ng'omuntu nti nze ayeekulembeza omwami kijja luvannyuma nekabe maama wange wendi kati maama wange obanjagadde obatanjagadde yanzala n'anteekawo yamanyi like bwentyo bwe nafuuka kati nenjiga kye bayita self love because I've suffered with the people okubeerawo ng'ebbanga lyonna nembanga eyeegula yenze asika banjagale so nga bw'oyogedde nze laavu sigisuubira kunsanga eno bakuntendereza mumanyi n'okumpita obunyi era nenseka noono neŋŋamba kati sebo nze malayika nze angel like mbireka awo tebincamula nnyo nti maama nze malayika mpite kuli nno nkimanyi ekyo so I feel hurt kinnuma okulaba omuntu atandise okukola obuntuntu ebbali kati kimba mpulira bubi kati ngenda bawa example si mu bubi kandeete ya maama Sumaiya lwe nagaba ebbaasa nempa maama Sumaiya nokugamba nti okijjukira sikireeta mu bubi bwe tubikkula lisiti gyasigwe yali awandiika amannya lwe nagaba ebbaasa maama Sumaiya olujjukira maama Sumaiya teyali ku lisiti eyo nakwata ssente zange neŋŋamba omukyalo ono bambi naye tukole ki muteeke ku bbaasa eyali awadde teyamuwa nze shifa naye naga nti atubeereddewo kamuwe zajjo juzi wano yabadde tiimu shifa tiimu Ibra naye nakikugamba negamba nno ku lisiti eyo maama Summa tabaddeeko naye nemussaako because akigwana bambi nze seerabira nti wawaata emmere mukolo n'entambula naawe nga tunoonya enkoko mba nkimanyi so omulala ataali ku lisiti kwaliko hedigaalo nempa headboy because nze mpulira bulungi nti ewali hedigaalo wabaawo headboy nemugatta ku lisiti from my pocket ngenda bawo example ya yebiguza we baagaba engoye teyali ku lisiti naye twatuuka nga waliwo alina okuba ku lisiti eyo takyajja munjulire waliwo yali tajja mumumanyi thank you nentuula neŋŋamba bambi munnyambe baani abakoze nnyo mu luutu eno mugatte ku lisiti y'engoye nenkwatayo ebiguza nemussa ki up to naawe yagaba engoye ye tabimanyi but nenzirayo nenyinyonnyola ate nga neoluli thank you nenkwata neŋŋamba nnyina Zendex wakirika tuva mu mikolo mpiikingayo bantu nga shifa neŋŋamba bambi Zendex galubindi azaagala kamugulireyo seeti 2 neŋŋamba jingo wange kamwambaze teri yamuwa nemuteeka ku mwanjo Sharifa yasiiba mu tawuni ng'ayiriba buli omu ngoye ebimu ne tubijja ku dduuka bye tulina ebirala ne tubigula bupya nga ndi kugattako bantu kyaku ne ng'akyakuwaffe naye anyuma anayambala atya like nga ndi mukolo naddira nakunyumiza nako neŋŋamba nyina kyenjagala okukola nga tugenda mu mukolo nyina omulimo gwe nakola nagaba emmotoka enansana sente zange ze nafissa kaali kamu kitundu mu lugundi eyo naziteeka wano okitegeera nenzireeta wano sirinaako wa luganda lwange nengwezaalibwa naye bwe nakola surprise ya mwami God nali sikumanyi nze ng'omanyi okunnyumiza neggamba nno byonnyumiza ku bantu abo nze sibamanyi kyazze buzzi nenkola ki nembakolera because nga siggwera asoose ng'era Enoka bwe yajja naŋŋamba nsurprisingira maama wange ne muga oyina mmeka naŋŋanja kuwa 5 ate za looni ko nze tofaayo 5 gye gya looni nze nenteekamu nga 5 kati omuntu atasobola kulaba mutima gwo kuba mmanyi okugamba ono wabula oyagala eddundu nze nali mmanyi tumaze embaga era oli kumpaga tuddeyo
ngenda kukola ddi ku byange bw'aŋŋamba aneekifa abantu abo gwansinga obbaagala like you're there mu budde bwo obw'eddembe naye oli kwogera n'omuntu ku bantu kati tosobola butawulira bubi. Vice yajjanga n'aŋŋamba mpisa egindi abantu ne mbayitamu ne mbannyonnyola ne mbabuulira ekintu kyaffe nabagamba nga temubaleeta. Omanyi lwaki nakibagamba? Bagenda lowooza nazze ku kyalo muli kuba campaign mu nkuŋŋanyiza abantu nyina kye mbafunamu. Naye nze nga nnyina abange be nnyina ku mutima be twatandika nabo nti tukole ekintu kino nali sinoonya abantu nti mu nkuŋŋanyize. Kyova Vice buli wakiŋŋamba ng'agamba abaleke nga nkimanyi bagenda kujja luvannyuma n'ebigendererwa batutabule. Kati mmwe saabannyonnyola lwaki mbagobya abantu naye nabagamba nga mubaleke. Kubanga gye bakoma okuwerawo bakukwata gwe ku mutima n'obaagala bya ddala ng'ate bo bazze lwa bigendererwa birala. Kati ne ŋŋamba kambeere ne kakkiriika akatono ke nnasobola okwagala fule saakibannyonnyola lwaki ng'era Vice ajja ne excitement mpisa eri n'empisa enjiri n'eri mbagambye tubadde mu kibiina mbagambye nga nze mugamba bambi mubaleke. Nakimanya nti wabaayo abajja oluvannyuma nga baagala makungula. Okitegeera? Nakimanyanga nti bigenda kujja naddala ffe mu bakyala bwe tukuŋŋaana byalwawo na bulwi bibadde biruddewo na bulwi. Naye nkimanya abakyala bwe tuwera 2 3 mba nkimanyi. So kati siri wano nti nze bwe nnyimuka ne mbaziniramu ninza n'obba ne maama wange ye amanyi nga atamanyi na mazina tayinza nakunkiina nti nziniramu simufuna na chance ngereza kuye kuba y'omu ku bensinga okwagala sifuna na chance emuziniramu. So okubeera wano n'ekirala bye tumulabanga ffe abeekoza tosobola kutuulanga bwe tutudde wano onyumye bunyumye okuumira abantu ku mukutu ogwo. Kyova olaba nnonda ne ŋŋamba abamu sibalonda because era ojja mulonda akuswaza aleme kuvaayo. Kati nnyina abange bemmanyi nti ne bw'anaawulira nga nze amujerega ajja kuntegeera. Nga bwe mmanyi Jingo wange nti njamuga Jingo kati yogera kinakyogere. Sirina bwe nsaba abantu bali nti munnyambire Jingo mulwadde naye bw'onaasanyusa omuntu n'okola akantu ku mutima n'akwatibwako atuwe. Naye abantu abamu abapiikinga amangu atapiikinga etajja kupiikinga. Nze sikyalina mutima nnyo gugumiikiriza nafuye because nalwala nga buli week nga banteekako drip emirundi 2 lwakulumwa mutima n'abantu. Kati wentuuse emponyeemu omutima gwange guwonyeemu nange nsanyuka kati ne ŋŋammalako omwezi nga tebankubye painkiller. Okitegeera? Kati sikyayina maanyi galwa nnyo ku muntu nga ndabye nti tandiiko like kino Ibula kyagambye nti nkulabanga maama nkugumiikirize nze sikyasobola lw'omutima gwange tegukyasobola. Nkyeteekamu mangu ne ŋŋamba Mukama ono twalina kwekomya wano ne nnyiga next ne ŋŋenda ewaddako nti tetuganye ono nze mba nkitwala nti nze abadde akwagala kuba gwe aba afuna mu nze. Kati ne mmanya nti ono mbadde nnyina mwagala nnyo nnyina kye mubalira ekiddako naye ye takirabye kuba nze mmanyi okugamba nti ow'omutima omubi amaliriza agwekozeeko nga tamanyi. Kuba ye asobola okutulugunya ggobe wano nti Shifa bw'avaawo bano basemba. Naye ng'ate ye bano abantu bwe batuuka okujjula emmere tebalonda feesi nti ono twava naye omwaka ogujja ono yazze jjo. Wane tuuka okugaba emmere n'ayitiddewo buyitizi agambe nti biki ebiri wano afuna n'alya naffe. Mwali muboddeko ne mugabo ono tetujja mmusenera. Ate ng'ebiseera ebisinga buli wenzija ndaba feesi empya. Nze ate nze teri kinsanyusa kulaba nga kati nga bwe nnyimiridde awo. Era ŋŋambye ekinnyimirizaawo n'endwawo. Ngambye ani Jas kaneebulize wano saagala kutuuka wali attention edde ku nze Shifa kati mugee kaneebuzeebuze era olukuwadde akazindaalo kwe kujja ntuule ne mmanya kati banneesonyiye kantuule kozi mbasanze mu ssanyu buli abaana bakutte emmere buli omu alya kati ate gwalina akazindaalo genda kumpaana waana ne ŋŋamba kansooke nninde kave ku gaadi agenda kumpaana waana kati eggoboka kutte ne mmanya attention eri kwani ku kyeya kati kantuule. So kino kintu kikola with love. Nsobola nakikugambye nsobola okubikkulira performance ya channel yange kubanga channel ekulaga nti kino okifunyemu ssente bwe ziti. Ssente bwe tu-uploadinga video ya meeting eriko gumu 7 gumu 8 mitwalo 2 otaddemu nga 3 kwa 3 mu 5 okujja
kuba omuntu ayinza okugamba buli wateekayo vidiyo afuna ojja ziraba meeting buli wiiki part 1 part 2 ziriko 8 gumu 7 kati what is 8 ng'era ozigaba ate nno mbala expense sibazeze nti gundi muneyo omutwalo guugo gundi okitegeera ng'ate no bookebera nti kati obudde buno n'okebera bbaga yange ezzeemu omutwalo nguwadde jingo kaabe ttiimu shifa sitaddemu wadde 10 kaabe chairman's bag kuba sizirina. So abantu musiimenga musiime omuntu oba tomubanja nze kyemba nkuwadde akireese nze nange takimpadde manyo kikugamba nti nze nnyina abantu abampanga nga bawa shifa bookeera n'omuwa gaadi abanze takyampa kitegeeza I've made a choice okitegeera nti omuntu yalabanga nti oba naye shifa tumucelebratinga tumuwa nabanga n'abantu bange abampa tugeze bwenkeera nenkwata Christine ne mukuwa nakuwetaane 10 gozanze aba akyazimpa tebakyampa naye ye muli akitwala nti shifa ayagala nnyo bano kamuweera ababe kati nange neŋŋamba awadde balinze kantobe omukama akyampadde obwongo nja kugattako tomanyi olulala ndifuna naye abantu abasinga betubawa nenkuwa connection nga yali abeera awo naga shifa nkuwaddeyo kaddata they no longer give me oba us ontegedde nti bwenkeera nenkuwa omuntu wange kivaluinge nkuwadde contact yange kuba yamanyi nti shifa wandaga oyagala nnyo gaadi kati gaadi muwadde 10 kati ngamba ki bati sikinyigiramu nsigala mubuuzaako mulaga laavu ate gwe nkukolere kati nze wawanga omuntu ale n'osigala eno ng'omuwaana bambi bali bati bambi tubakolera kino mpike ajje ewuwa akole ki kati abantu waba takifuna bw'obulumi we bujjira n'owulira ng'ofa n'ogana ne lwaki ono omuntu aba ye tamanyi oba talaba okitegeera so biruma naye ng'abatali bwe batyo it's okay ali bw'atyo nze sijja gamba nga gwe it's okay gwe tonabifunamu nnyo bizibu nga byange bati omuntu wamma ali bw'atyo bwe nkutegeera abamu bakyuka oba redde okukyuka it's okay naye nze mbasigenda siri redde kulera abato mbabuulirire n'omukulu ansingako nsobola omubuulirira ebimu naye ebimu tosobola aba tasobola kyuka nayiga nti abantu abamu they just adjust but they don't change sitaani talokoka omuntu ow'omutima omubi abamu asigala wa mutima mubi teguwona empisa embi zisobola okuwona naye omutima omubi teguwona nze nayina fiya buuza ono ne bwe nayitanga muli kati mulimu wali abampeerezanga ebigambo so nga mmanyi okuba nga mpitawo ne nga baneemwambuse endabirwamu omuntu ayinza n'okukuba ekinja like ngantya mba neeraliikirira nze nnyina bwe nayina ssente zammwe ez'omukolo nga sinnagukola nga mbeera tomanyi bunkenke bwe naliko nga mbeera ngamba kati omuntu ayagala olumya gaadi alumya nze like omanyi okweraliikirira omuntu ng'olinga nti oba ozaalibwa naye oba mugandawo nti bannange kati ekikutte ku bulamu bwange sebo nga nninya ne ku buboda ngende njiribe nga bane wa boda tankubawo omukolo gw'abandi nga gulinga ogwange so kyovola ebiseera ebisinga tumanyi okugamba nti nze nsaba mukama nange ampeeyo shifa wange kubanga nkisaba lwa nsonga mba mmanyi omutima gwe nnina ku balala so twabaagala we just saw people love gye mwalaga omwami ono lwe nasooka okujja wano yensonga lwaki twakontinuwe ng'otuula wamu nammwe siina gwe nneegulako nsuubirira bwe mbasiibula abasinga siina nnamba zammwe mulimu n'abankubiranga nti shifa simanyi obanjagala biki bangi nga twakajja ne mbagamba buli kye mwagala mwogere ne gaadi oyo ajja kuŋŋamba because olumu ne gaadi ne mumuwa attention ku ssimu wemba musiibudde kyataŋŋambye leero nsobola omalako wiiki nga soogedde naye mpaka lwe tweraba kubanga obudde tetubuyina bwe tuba tukkakkanye n'otuuka ne tubeera ku level y'emu wano bwe mbakuba ombugongo ne mbasiibula eri waliyo shifa mulala nti mbulwa n'obudde bwe mpakiraya nti ali wiringa okumpa ssente eno essimu esembye n'erimu message ziri mu 2,000 ate tekuliika ngamba bya kisiru wabula babuuza shifa Masaka okolera mmeka eno ojja gisanga ng'eriko nga 8 bampa mirimu kati bwe mpulira obudde bwange nga tubuddeese wano oli nazza omuntu ebbali nti ate munnanga nti era shifa
abadde yeegula lwakuba enneegula yembi bw'aba yagala okwegula kuyibbula jangu obeere active olaga abantu okola emirimu but ebyo muzza mu kakuukuula oba oswadde bumwegule mu ngeri ennungi okitegeera so temutumalaamu nkwatayo ebiguza ne musaki up to now yagaba engoye ye tabimanyi but nzirayo nenyinyonnyola ate nga bonna basobola ojjulira nti yebiguza nze nsinga omwagalawa nenkwata neŋŋamba nnyina Zendex wakirika tuva mu mikolo mpiikingayo bantu nga shifa neŋŋamba bambi Zendex galubindi azaagala kamugulireyo seeti 2 neŋŋamba jingo wange kamwambaze teri yamuwa nemuteeka ku mwanjo Sharifa yasiiba mu town ng'ayiriba buli omu ngoye ebimu ne tubijja ku dduuka bye tulina ebirala ne tubigula bupya nga ndi kugattako bantu kyaku ne nga kyakuwaffe naye anyuma anayambala atya like nga ndi mukolo naddira nakunyumiza nako ne ŋŋamba nyina kyenjagala okukola nga tugenda mu mukolo nyina omulimu gwe nakola nagaba emmotoka ennansana sente zange ze nafissa kaali kamu kitundu mu lugundi eyo naziteeka wano okitegeera nenzireeta wano sirinaako wa luganda lwange nengwezaalibwa naye bwe nakola surprise ya mwami gaadi nali sikumanyi nze ng'omanyi okunnyumiza neggamba nno byonnyumiza ku bantu abo nze sibamanyi kyazze buzzi nenkola ki nembakolera because nga siggwera asoose ngera bwe Enoka bwe yajja naŋŋamba nsurprisingira maama wange ne mbwa oyina mmeka nga nja kuwa 5 ate za looni konze tofaayo 5 gye egya looni nze nenteekamu nga 5 kati omuntu atasobola kulaba mutima gwo kuba mmanyi okugamba ono wabula oyagala eddundu nze nali mmanyi tumaze embaga era oli kumpaga tuddeyo ngenda kukola ddi ku byange bwaŋŋamba anekifa abantu abo gwansinga obbaagala like you're there mu budde bwo obw'eddembe naye oli kwogera n'omuntu ku bantu kati tosobola butawulira bubi Vaisi yajjanga naŋŋamba mpisa egindi abantu nembayitamu nembannyonnyola nembabuulira ekintu kyaffe nabagamba nga temubaleeta omanyi lwaki nakibagamba bagenda lowooza nazze ku kyalo muli kuba campaign mu nkuŋŋanyiza abantu nyina kyembafunamu nenze nga nyina abange bennyina ku mutima betwatandika nabo nti tukole ekintu kino nali sinoonya abantu nti mu nkuŋŋanyiza kyobola Vaisi buli wakiŋŋamba ngagamba abaleke nga nkimanyi bagenda kujja luvannyuma n'ebigendererwa nga bo balowooza byakufuna kati mwe saabannyonnyola lwaki mbagobya abantu naye nabagamba nga mubaleke kubanga gye bakoma okuwerawo bakukwata gwe ku mutima n'obaagala bya ddala ng'ate bo bazze lwa bigendererwa birala kati naŋŋamba kambeere ne kakkirika akatono ke nnasobola okwagala fule saakibannyonnyola lwaki ng'era Vaisi ajja ne excitement mpisa eri n'empisa enjiri n'erimba gambye tubadde mu kibiina mbagambye nga nze mugamba bambi mubaleke obuzibu nakimanya nti wabaayo abajja oluvannyuma nga baagala makungula okitegeera nakimanyanga nti bigenda kujja naddala ffe mu bakyala bwe tukuŋŋaana byalwawo na bulwi bibadde biruddewo na bulwi naye nkimanya abakyala bwe tuwera 2 3 mba nkimanyi so kati siri wano nti nze bwe nnyimuka ne mbaziniramu niza nobba ne maama wange ye amanyi nga atamanyi na mazina tayiza nakunkiina nti nziniramu sifuna na chance ngereza kuye kuba y'omu ku bensinga okwagala sifuna na chance emuziniramu so okubeera wano n'ekirala bye tumulabanga ffe abeekoza tosobola kutuula nga bwe tutudde wano onyumye bunyumye okuumira abantu ku mukutu ogwo kyova olaba nnonda neŋŋamba abamu sibalonda because era ojja mulonda akuswaza aleme kuvaayo kati nyina abange bemmanyi nti ne bw'anaawulira nga nze amujerega ajja kuntegeera nga bwe mmanyi jingo wange nti njamu ga jingo kati yogera kina kyogere sirina bwe nsaba abantu bali nti munnyambire ejjingo mulwadde naye bw'onaasanyusa omuntu n'okola akantu ku mutima n'akwatibwako atuwe naye abantu abamu abapiikinga amangu atapiikinga etajja kupiikinga nze sikyalina mutima nnyo gugumiikiriza nafuye because nalwala nga buli week nga bateekako drip emirundi 2 lwakulumwa mutima n'abantu kati wentuuse emponyeemu omutima gwange guwonyeemu nange ensanyuka kati nenga mmalako omwezi nga temankubye pain killer
okitegeera kati sikyayina maanyi galwa nnyo ku muntu nga ndabye nti tandiiko like kino Ibula kyagambye nti nkulabanga maama nkugumiikirize nze sikyasobola lw'omutima gwange tegukyasobola nkyeteekamu mangu ne ŋŋamba Mukama ono twalina kwekomya wano nenyiga next nengenda ewaddako nti tetuganye ono nze mba nkitwala nti nze abadde akwagala kuba gwaba afuna mu nze kati ne mmanya nti ono mbadde nyina mwagala nnyo nyina kyemubalira ekiddako naye takirabye kuba nze mmanyi okugamba nti ow'omutima omubi amaliriza agwekozeeko nga tamanyi kuba yasobola okutulugunya ggobe wano nti Shifa bw'avaawo bano basemba naye ng'ate ye bano abantu bwe batuuka okujjula emmere tebalonda feesi nti ono twava naye omwaka ogujja ono yazze jjo bwenetuuka okugaba emmere n'ayitiddewo buyitiza agambe nti biki ebiri wano afuna n'alya naffe mwali muboddeko ne mugabo netulujja musenera ate ng'ebiseera ebisinga buli wenzija ndaba feesi empya nze ate nze teri kinsanyusa kulaba nga kati nga bwe nnyimiridde awo era ŋŋambye ekinnyimirizaawo n'endwawo ŋŋambye ani jas kanneebulizeebulize wano saagala kutuuka wali attention edde ku nze Shifa kati mugee kanneebuzeebuze era olukuwadde akazindaalo kwe kujja ntuule ne mmanya kati banneesonyiye kantuule kozi mbasanze mu ssanyu buli abaana bakutte emmere buli omu alya kati ate gwalina akazindaalo genda kumpaana waana ne ŋŋamba kansooke nninde kave ku gaadi agenda kumpaana waana kati ogoboka kutte ne mmanya attention eri kwani ku kyeya kati kantuule so kino kintu kikola with love nsobola nakikugambye nsobola okubikkulira performance ya channel yange kubanga channel ekulaga nti kino okifunyemu ssente bwe ziti ssente bwe twa-uploadinga video ya meeting eriko gumu 7 gumu 8 mitwalo 2 otaddemu nga 3.35 okujja kuba omuntu ayinza okugamba buli wateekayo video afuna ojja ziraba meeting buli week part 1 part 2 ziriko 8 gumu 7 kati what is 8 ng'era ozigaba ate nno mbala expense sibazeze nti gundi muneyo omutwalo gugo gundi okitegeera ng'ate ne bookebera nti kati obudde buno n'okebera bbaga yange nzeemu omutwalo nguwadde jingo kaabe ttiimu Shifa sitaddemu wadde 10 kaabe chairman's bag kuba sizirina so abantu musiimenga musiime omuntu oba tomubanja nze kyemba nkuwadde akireese nze nange takimpadde manyo kikugamba nti nze nnyina abantu abampanga nga bawa Shifa bookeera n'omuwa gaadi abanze takyampa kitegeeza I've made a choice okitegeera nti omuntu yalabanga nti oba naye Shifa tumucelebrate nga tumuwa nabanga n'abantu bange abampa tugeze bwenkeera n'enkwata Christine ne mukuwa
tuteekako airtime. Osegedde. Era oba oyagala oyonoonenga ssente tandika ogula eddakiika ng'obeerako na nnyingi. Kubanga zigenda kumanyiza nti mwogerera essaawa 3 ku ssimu. So nga bw'obeerako na butono okuba n'ogamba omuntu mbadde njagala kino n'oggyako essimu yo. Osegedde. Kati bw'oba amanyira ng'olina abantu abo b'okubira ne mwogera ogenda kusanga obuzibu n'omuntu gw'olina gw'oyagala nga Shifa ng'ayina levoko ng'otuuse ng'omwetaaga agenda kuwa essimu ogambe yampa ya bwereere. Ne bwe ngikubako takola ki? Takwata. Bw'aba takutte essimu muweereze WhatsApp. Ojja musanga nga WhatsApp emwanguyira. Osegedde. Bw'aba tasobola kukwata WhatsApp noonya gw'omanyi nti oba onaamukwata gw'oba onyumya naye. Osegedde. Ekirala ekyokubiri ku masimu. Leero tuli mu kunyumyamu. Ekirala ekyokubiri ku masimu mwegendereze nnyo. Buli muntu okutuuka okufuula mukwano gwo aba akwagadde nnyo. Nga nze bwe njagala gaadi. Gwe bw'oba oyagala nze ate n'obuuka gaadi n'olowooza nti ogenda kujja oyogere nange direct, automatically oba omaze okungoba. Kubanga mmanya nti nange bw'onaamala okunsemberera nange ate ogenda kumbuuka obuukire omulala ddako. Ate tukuuma nnyo contacts zaffe kuba tetwagala kwawukana yawukana. Nze buli lwojja ewange nendaba nga ddakiika emu nkuleese nkwanjulidde Shifa, kati ddakiika emu oyogera ne Shifa direct. Nkitegedde. Kankuwa ekyokulabirako nze bukya tubeerawo wano nyinza oba sinyumyangako na mwana we oba ne Ibula ku ssimu. Ibula ngamba Ibula muganda wa Shifa. Naye nsobola omusaba essimu ye naye lwaki? Kyenjagala ogamba Ibula lwaki sikigamba Shifa? Lwaki njagala tufuke bamukwano tutandike n'okugeyo ono kuba ekivaamu tuba tugenda ate tulina mboozi tugenda maliza tugeyaaliwa. Because mwetaaga alina abalala basobola okungattako saagala kusemberera bantu be. Njagala basemberera nga tunyumya nga tuli wamu. Nga mbalabye physically. Then kyenjagala okugamba Ibula nja kisaba Shifa. Mugambe Shifa mbadde njagala gundi tukole bwe tuti. Yagamba omuntu we. Kati mwe mutabimanya ogenda kujja osusse gaadi emmwanyi Luganda omubuuke ogende ewa Shifa ki direct eba nsobi. Era ate jja kukuswaza akugambe yogera ne gaadi. Okitegedde akuzzeeyo ewaani oba oswadde. Oba oswadde. Gwe bw'oba olina ky'oyagala okugamba gwe kinyonyola eggaadi. Yajja kufuna engeri gya kinyonnyolaani. Shifa kuba bwe mwemanyi bwe batyo bwe bayita okutambula bwe tutambulira ewamu. Paka omuntu ye lwatuuka nga naye alabye tewaliwo buzibu amaze okutegeera omutegedde kati atuuke ye yejjire agambe njagala maama wange. Awo mba njogera ku maama Ibra. Njagala maama twogere nga ate sikyayita mu gaadi. Eba process. Kuba nze bwe mba nkola naawe ne nkulaba ng'oluze bw'oti mmaze ne Joyce emyaka 7 oba 10 ng'olumulabye bw'oti omubuukidde omufunyeeko ennamba y'essimu nkugoberawo nga tonnaba kufuna z'abalala. Kuba neebuuza kiki kyayagaza ono? Nze kyaba tetasobola kugamba nze asooka agende direct ewooli. Kati nkuleka n'ofuna contact eyo yokka ne bikola ki? Kati essimu zino zajja nezisobola okugoba ku bantu kuba toyize enkozesa yaazo. Ate nga gwolowooza nti nno buli omu azikwata kyekimu. Nze bwe oyagala onneetamu ekibuuze gaadi si mu bubi. Mirundi emeka gye nkukwata? Obuusabuusa enkolagana yange naawe. Gaadi asobola okunkubira bw'aba tugeze mu wiiki asobola okunkubira emirundi 4 ne simukwata. Sina na gwe nkukwata mala kufuna time ne gaadi nkuba. Kati gwe bw'oba onoonyiga n'ogamba eb'essimu mwatuwaza bwereere oba okitegedde buki bubi si yo yokka gye sikwata. Shifa yuno mbeera naye mumubuuze emirundi emeka gye mukubira essimu. Nze siri wa ssimu sikuba ssimu nja kuwa message wabula nze essimu yange evuga eyogera ekintu eki oli awo njagala kuyitirako awo. Kati bwe tuba ne gaadi
ebbanga lyonna gadi mukubira nzijja kyovola yaga mpita nyombo ndi wa surprise nze nkukubira nzijja era bw'oŋŋamba nti siriiwo ng'ambisazaamu naye ŋŋenda okuba ng'emmotoka esimbudde ne bwe luli ne bwe nabeeranga ku piki Kasimu aba amaze okutuula ku piki mala mwita nimbwa Kasimu jangu omutima gunnumye tugenda kulaba gaadi nkukubira ndi mukubo ne gaomanyi nzijja naye sikikola bukozi kino olugezigezi nyine yakinsomesa nze bwe ntwalanga kitange bamwita Masiiwa omuntu bw'oba osobola omulaba ye ŋŋombo ye gw'osobola okulaba tokuba ssimu bw'oba osobola omulaba don't call kanize bwe mbeera eyo nga manyi nti Naalongo Vice ewuwe yazimba tasenguka weewaawa we nzija buzzi kati ye bw'aba tabeerawo kiba kiwulidde ye nti ye tabeera wuwe naye nze mmanyi nti ono mutuuze nvuga buvuzi n'enzijja ate siina nnyo bintu biri paasono bwe simusangawo nga nnoonya abalala ababyetaaga bye mbadde ndeese era nze nanya abantu bembe bino nagabona yavudde ku kikumi mbadde najje mbitwala nga toliiwo okitegedde so temutukwata bubi n'abaliko ngezaako bannyonnyola mbeera z'abantu n'amasimu tolowooza nti sikukutte mbu kuba sikwagala nti oba nakuwa essimu okwejjako nina layini nga 8 nali nsobola okuwa etali yange etali paasono nenkuwa eya Sekitoleko oba eya Joyce oba endala zonna naye bwe nkuwa eyange mba maze okukakasa nti oli mu bantu benjagala okuwuliriza oba okuwulira naye bw'olaba sikutte mba sisobola busobozi ntegeerekeka so tukiyige tetunyigira bantu omuntu agenda kuwa ennamba naye bwe mubanga temuli ku level emu ng'omusingako oba ng'akusingako olina okumanya empisa ze n'amasimu nga tonnaba mujajinga kubanga oyinza oba omanyidde maama wo nti w'omukubira akwate naye ng'ate Charles Peter Mayiga togenda mukubira akwate osegedde Bobi Wine ng'ojja kunyiiga waliwo olutalo olw'amaanyi emabega kawo za myaka nga 2 emabega ng'omuyimbi omu ayomba mu Bobi Wine yamubulutiiki ne lufuuka olutalo n'empala neefuuka nnene bulutiiking ndowooza ku WhatsApp ye muntu olaba message yo n'ataddamu osegedde nenga omuyimbi omu abeera buzigo omulala abeera bayitawo batya magere baba message agi bulutikinze vuga ogende tagenda kugaana ku gate kuba mwenna muli banene ng'okakasa nga toli mu kunoonya nsonga evaako muwalana vuga ogendewo omugambe message nagiweereza naye tolina kyewankola tetulina buzibu nizo olaba olabika oli biza ne ng'akaneereeta kubanga omuntu buli lw'omukyalira ne bw'aba biza abiyimiriza asooka agamba olaba gundi ono yesterday najja ensonga nki nkulu kati ze ku bantu b'eddundu nze nina mentality nti ow'eddundu gendayo ku Sandi tujja kulabagana kyayagala okuŋŋamba akole ki so ogenda kunkubira essimu nga sigamba nti oba nkulinako obuzibu oba nkweganya oba bikine nga mu mutima gwange nkimanyi nti ku Sandi ndi ddundu bw'anaaba njagala ajja kuŋŋamba byakola ki byayagala kati wetyo we tubeera n'abantu wetegeera si mu bubi era ate nze era ekyo kyenyinza omutasobola kuŋŋamba nti yayogedde bubi wabula amanya nti tamutegedde tamanyi empisa zange so nsaba busabi tubiyiga ebintu bwe tudiringamu n'abantu kitegeerekeka so malinze so akanga akasembayo woba otuula wano nga intention yo kantuulewo bampe ebyaddala togenda kufuna kuba Katonda akebera mitima toddamu kuteekamu budde bwo toddamu kwesumbuwa nti kaŋŋende bampe bawagundi togenda kufuna naye ali wano with one love ng'ozze tobisuubira God is going to surprise you Mukama agenda kwewuunyisa nga tokisuubira naye bw'oba nti bampe bawagundi era maama basosola era lwaki gundi yafu naffe bagenda ne batatu olaba nze nasanyuka nga ndabye message nga bambi ne Ibula bamuwaddeko najja nsanyuse kati aha ezezajja kwolwo nze bampa bawa Ibula
n'abalala abaafuna ne Nalongo ne Millicent Smiles ye wa tiimu Shifa nange nagamba bannange ne Ibula afunyeeko omanyi okugamba nti naye amazina go gatugabani nange najja ngamba bane naffe batuwaddeko leero lwaffe okumanya nali nsobola otoolako ezange enzeewe naye nange naziteeka mu bbaasa nzifunenga mmwe bwe muzifuna bino ebintu zi simple mathematics ateetaaga nnyo bitabo wabula magezi g'ensi kubiraba biri bwe biti open so bwoba oyina ekyo ngenze kumpa toddamu kunoona budde buttuula wano mpaka matumbi budde mukwana ebintu byokola byokka ebyaddala toddamu kutawaana ate abantu beetegereza babooko nga balaba ono yatunudde bubi ono ng'anyiize bebandaganga n'abantu ne bakubira screenshot ne bagamba oyo nga munyi walaba baali batugobedde meetu the very first day mwalaba comment meetu oyo nedda ayinza osuna omugole tumugaanye biki kati balaba they observe kati nze njagala nnyo ani mukwano gwange yampita ku graduation yani Narukenge kati mulaba Narukenge mwagala nnyo n'obulamu bwange bwonna ne waali awo terina muntu amutuuka kumpa wano buli sande ayina akalabo kange mpulira nga nandyagadde ajje mu kamera naye Narukenge nange kennyini ambuuza akola ki ngamba sijjanjaba bantu singa nandisuze nga ndina omuntu mujjanjaba akyuke yandibadde Narukenge kubanga ne bakasitoma bagenda kujjanga atasobola batunula mu face mwagala nnyo ntali bw'atyo akyuka nga naawe maama we wali bw'otyo ng'otya abantu nga wakyuka ne maama yali bw'atyo yabadde adduse oluzungu kati Narukenge mumulaba ali wano aleetedde ebirabo naye nange abimpa bw'ati nennuma omutima naye siina kyamukolera era tebajja mmuwa naye ng'ate mwagala n'okusi kati njagala nnyo Narukenge n'okusinga Nalongo okitegeera naye nange siina bwe nannyonnyola batulaba nti waliyo Narukenge mwagala naye singa bwe ngenda baga nti waliyo Narukenge luli yampa apple nampa buswiti kwegamba ayina laavu naye bwe neesitula kati aba muti ogwo muti kyekifo kyemabega wangu kati yavuddewo muti ategedde naatero kati anize wanampe byampa anyinakola buli budde anjiyiza naye ate tanfunangamu kantu naaka naye nga buli sande anjiyiza kati nangamba muwana ntya oba kati nkola graduation tannamanya yaddi naye yampita dda nangamba nyambale na lugoye lwa red oba munyumira nyambadde red kati era nnyina abankolako baddesigner mutegeke ekiteteeyi kya red kyenayambala ndowooza era be banayambaza ne Narukenge ne keeke ndowooza era nzajja ogikola neŋŋamba Mukama nayinayo mukwano gwange omutunzi gwe naye yagikolera yennyini Dorcas yanyiiza nga kale azanyiiza mwagala nnyo oba gwali andaba atera okundaba njagala nnyo Dorcas naye ate y'omu ku basinga okunyiiza mu nsi muno omanyi omuntu akunyiiza naye nga mulina bba babiri yastaka together anyiiza mwagala ate simwagala kati nako ekigera inatereka neŋŋamba mukwano gwange omutunzi ye Dorcas ndigimukolera kuba dizayini yaayo olina giwa muntu wo nga mutunzi kati nja gikolera Narukenge kuba Dorcas tuzemu omukwano ne Dorcas yabbira n'entambula n'enzija ekabaali ng'engoye tezinnaggwa ez'omukolo gwammwe naye nga tuzze ekabaali tutudde naye nga Dorcas ali Kampala atunga ngoye zammwe neeteekamu emmotoka nnamba bammami
osanga tebandize naye banvugira engoye bazireete nga tanoziwa baasi nti baasi ejja eyimirira neteekamu amafuta mu Subaru baleete engoye kati njagala nnyo Dokasi naye anyiiza mwagala nnyo tesimwagala nawemba ndi naye mbimugamba abaana bamalina okugere ne bagamba leero shifanzise nagamba nekwekewa ebintu tebinaggwa naye ngaate munnange tuba n'abaki n'abantu mu nsi ng'olina kuba naye mutambule nga ye musiruwo mufuuwo naye ng'omuyina muli muti omwemwe ndowooza ludda n'obufumbo olumu we buba mugamba ne bwaba waali nsobola kimugamba era ku mbaga saamuwa n'ekyo n'ekimu nengenda mbalala ate nabo seesiga omu nawabanjawulo so kati ye Dokasi wange mwagala era namutikanga ku mmotoka lwe bantuma eyo Kazo Kiruhura waya ye interpret era olaba surprise ezimu ng'olunyankole lunaaba lugumu sirumanyi bwe neetikka n'akola ki naggalawo bagamba ye wange yalina olunyankole lwange naye ate ne kano Dokasi okumanya siruwala yaŋŋamba kifa nkwagala nnyo tufumbirwanga waffe mu Banyankole wadde wali amapulanga naali bakwagaliza naga totawaana olabaga Dokasi yaŋŋaana Banyankole naye sikimubuuzanga lwaki yaŋŋa kifa totawaananga n'abasajja Banyankole kati waliwo gwe twali tugenda okukolera sokera yambi oyo sho ye yatambula kale yayogera n'omwana we ng'alinga amulangira so omwami oyo yalina Dubai I involved Dokasi nga muga Dokasi omwami ono ngenda mukolera naye nyiize mbula omuddiza ssente ze omwami weeyo Kiruhura Kazo ne mga ngenda muddiza ssente ze zino ziganye wadde nategese dda keeke biki ngenda bisasula omusajja ayogera abogola kimu bibiri muli babbi oli muyaye era ne mugamba mpulira nk'oyo omutima gumenyese sinnamukolera Dokasi naŋŋamba jjukira kano shifa tofumbirwanga so kati ye Dokasi wange oyo era ne wabaawo waliwo abali bagala okunziba bampaaze ebigambo nembimuddiza ne muka Dokasi oyo takwagala abadde ampaaza so we are stuck together wetutyo ye Dokasi wa kati bwentyo oyagala nalukenge wange nalukenge n'ebizibu bye Mukama alituyambire eyo ate era ndi omu kubeesunga graduation ye nsaba Mukama lwagiteekawo mbeere nga ndi okay mentally financially nga ndi stable ate nga wendi ku ground kubanga omanyi omuntu okuyitira miti emabega w'omuti nga yeekwese takutunula mu maaso alaga kyama mukukuta nali manyi afunye n'obuzibu oba kumba ngamba nyina graduation kabanga kama twebba tubanga abali ku misinde kakukulire mangu tudduke so that is how much bwetwagala abantu beeno nti buli muntu mutegeera n'obonzijja mutulo bwombuuza Vice mumanyi Vice newatanyinyonyodde emmanya leero teziriko simusanyufu zanobye buli omu mumanyi like bwetutyo bwe tuze tutambula so tetulina intention ndala ku kino ekyalo nze waliwo n'abayogerako nti ndi wa Illuminati nazze kuwa abantu buli wembagabira kati bisi bipya ebimujje ng'abimanyi bagambako bano nti mulidde ebintu ezo bali eyo mulidde ebintu but wendowooza ebintu ebimu I think nayina ekyenjawulo kyenyina okukyosa ku kyalo kino ne bwombuuza reasons sizimanyi mba nkyali eyo nga banyiizizza ninayo omuwala oyo Shamika mazima ya mukamanyi omwala oyo yali wa buvunaanyizibwa nga muwala mulungi faani wange yali wa Dubai ng'akolera ddala so Mukama n'amufuula bw'atyo kati ntuuka nali mukiwulira okukyusa obulamu bwe oba atya kuba ayimba biki neŋŋamba mukoze ntya kati mba nkyali eyo abantu ne bandaganya omutima omubi kati mba nakavaayo ŋŋamba in fact awo muwala we yayogerera nange muwala we yayogera nange kati kankyogere yayogera nange ngayagala okusurprise nga nasirabanga gaadi nankyawa yankyawa muwala we but it's okay naye nga muwala we yayogera nange nga sinnalaba gaadi kati ate bwe yandaba ewa gaadi nadda
nga ngamba nakulabye mu bakamanimani y'eddundu wennyini wootedde shifa nga ndaba oyite wa maama wange ze message ze nenkulaba shifa ng'oli waffe naye otuukayo nali eyo mu bajjingo so kati tuba tuli eyo waliwo n'omwami yajja wano yaani oli omulala eyafuna omukyala Eliyabu waliyo ne Eliyabu ne Kawooya Ruth yafuna Ruth so kati bingi ebyahapeninga kati ate nyina n'essimu ze bankubira ku Kawooya gye yava ewanvu yankyawa naye kati moment of truth so nembaako essimu ze nafuna nazeesigaliza ng'ebimu bimenya omutima nesiddayo but ebigambo byali bingi yazze Baloga ne bagamba obwana bwaffe tebulya ku keeka ezo nemmanya ne ŋŋamba munnange mu nsi eno kye bayita okuyisiŋŋanya n'omukisa kibaayo nenkikkiriza nti mu nsi waliwo abantu be yateekawo Katonda ng'alina kubeerawo omusanze gwe noba olwana omukyusa bigenda lumya gwe ne bw'omuleetera ekyokulya nga yasuze enjala nga ye n'omukisa agulabamu ki kibi munange mba nakagivinga up ku bantu beeyo because byasukka ebyabwe ate omuntu akulagirawe kati newe twatuula ow'omukyalo oyo nga naye bafunye embeera like nga it's too much nanyini mukyaawo twali mama naziwa yafa musajja wali mushozo mu biseera byebimu kuba nsuubira walinga wano then next awo waliwo bessabo nga bakuba eŋŋoma ng'ewakawooya ekyemmaawa bambi nga kibi kati nga bingi neŋŋamba bannange nze nfaaki ne bagamba alina byazze bandukako story ng'olabye ddala bamanyiyo ne gyenva bamanyiyo nti alina ne gye yali simanya ajja batta neŋŋamba omwana w'omuntu akololera awo ekiro olubuto ne lumuluma ne bagamba kati baabo baafa olaba bw'oba okyagendayo ne bagamba wabasse baalidde ku keeke kati munemba naakavaayo ngenda okugyewo nga naakavaayo wiiki ng'emu oba ennaku 4 laba bonkubira nga nzija mu kitundu kyekimu noŋŋamba ate nga nkomawo ddundu era wakanyanga kuŋŋamba shifa omanyiyo oba waŋŋamba wajjayo oba waŋŋamba otya oba wali wabiraba ngange ngenda okulaba ng'ate maapu endeese eno nasooka nakubula n'empita eri eyo nga gye bakubira amayinja nyina gye nnayita nga simanyi nti bwe wano wa bulijjo so kati nze okubeera wano waliwo kye bayita calling muli nkiwulira nti erabika calling kuba nze namanya baggaadi ate nga mmaze kubasanyusa nakabategeera be baani abatuufu nga te mmaze kukola okitegeera ng'ebimu bw'olaba nti ayibula abamanyi n'oyaayaana omubuuzi abantu bendiringa nabo be baani kuba naye ye omuntu gwe tuyamba yali atyanga mulamu yali ayambye ku muntu yali alumirirwa then nannyumiza nti mune twakolanga charity ng'olaba azeeyunira neŋŋamba mukama weebalekeza wandeeta ku muntu omutuufu kuba omuntu mune oba omuyamba gwe bw'oba capable ng'oli mu kifo ekiyamba osobola okuyamba kuba nze mu nsi I believe nti wali atayina kayinza vaako mbu g'oli awo toyinaayo koyinza vaako wadde okuwa kale omuntu amagezi wadde omubuulirira mbu g'oli awo nze ndi awo sirina wadde kange kayinza vaako okitegeera so nze ekyo sikikkiririza mmanyi buli muntu ku level w'oli kyova olaba binsanyusa bwe mpulira nti Naalongo yakwatako ki yali lumonde muwogo n'amubaleetera kati nze adiiringa naye kati tomanyi bwe kinsanyusa okitegeera bwe mpulira jjajja Enoka obujulizi obwo kinsanyusa nnyo kimpa amaanyi nti tudiiringa mu bantu ki abatuufu so me being here simanyi nange lwaki n'abantu bambuuza nyina n'abantu abaŋŋamba nkozi Sande era ogenda mu bintu byeyo banneesonyiwa au tubagenda meeting ezammwe zitaggwa tenti teziva abadde akutwala wa bwe ziggwa nti omulwisizza
ekintu kyagala nsemberera Vice toddamu bannyonnyola mugenda okuleetera abo abajja nti birabo kuba Vice gwe bonnyonnyola ogenda munnyonnyola birungi ajjerwa ebirungi by'omunnyonnyodde nti famire tuba batwagadde bireke bikube bagambe bibi ajjenga bya payini bajje babe disappointed begobe bokka kwa bajja kugumiikiriza nga tebalaba Mama Nanyonga yakutegeera n'agamba ngome ndifuna wamma ayina ekyo nti kaŋŋende nfune kati bwe lwakyanga naye lunaku lwenze simanyi we nafubutuka mu kifo we nnali omutima ne guntwala waali omwana ono ebyaddala twali wano ffenna era teyamala tuzza mu busonda nti mumpe muwa abalala lwaki temumpa mukama yali atuusizza tu recognizing omwana tu trusting process ya Katonda yes mwetege kamera na bweyajja n'akwata ku mutima era nakuba gadi ne mugamba omwana oyo yaani bulijjo abaawo kati nambuulira ne neesitula nzekka yamala kulonda ttiimu yali talinabimanya na bya ttiimu bwe namala nze omuwa essanyu neerondera ttiimu Yibbula nandeka n'ennugu yange besiti wange nga ŋŋenzeeko kino tukitya ne tusigala nga tutambula naye nali mbeddeko wanne essanyuka nti twongere owa Nanyonga okitegeera naye abantu tebamanyi kulaba mitima gy'abantu ate babi kati ate nze nga bane nabakabirira naye gusinga bano mmwe nga nabakabira ne bagamba munzije mu bya ttiimu ate singa twalina bakazi tebyandibaddemu lutalo naye omukazi ewali omukazi n'omusajja ate singa nange waliwo ku basajja bandi neekubyeko nnyo nange ne bagamba naye abakazi ku bakazi bannaabwe twagenda wala kati abamanyi bw'anaakuzza mu busonda naye ate yeeyonoonera kubanga ffe tuli mission emu kati bonadde mu maaso loga kanneegule ku shifa nkube Yibbula kanneekube ku shifa nkube Yibbula kanneekube ku Yibbula nkube shifa kuba ye Yibbula ate amanyi omutima gwange ne bwendi ku bantu b'eddundu he knows so kiba tekyetaagisa ffenna tuli wano mune oyo n'omukulu yono no president yoba olaba n'entebe ye atuula mu yanjawulo ffeno saba tuli ku butabe butunyigayo ali mu benzi ntambula nzekka ali mu benzi ye munnange ntambula nzeka munnange tumaliriza ye mukama waffe waliwe baali bazina kinnawolovu nga beenyoola mu gawuni zaabwe za white Yibbula yafuna n'obujja olw'essuuti ya gadi yafuna n'obujja ekyo sirikyerabira ne kati munyiivu yagamba embwa eyambadde essuuti eyo yagamba embwa eyo enyumye genda musabira genda jambala akulinako n'obujja ajja jambala nno tajja kuba mu nzirusi eyo naye nga bannange kati naye nja omusajja yakola omukolo ng'alina n'amuvuga ng'alina bakanyama bati naye nga ffe tulina nabatukuuma ng'omutuukako waliwo yalayo vidiyo n'ambuuza kati ono ye baali bamuteekawo nga yaliwo okuvuga mugole ye yaliwo okuvuga watulyako sho munnaye manyi gamwe bannange sifaire nvaako kati nno waliwo buli budde abeera agamba tuddemu embaga ye tukole eyi aligabanyi embaga ya gaadi yokka sawa yagambye tuddemu embaga wakita yeyagalize yiye yeyagalizeeko abagole bennayambazza nagamba tuddemu kati ndowooza oyagala laba nniza bambaza ntya nga bizzeemu banno kitegeeza kati Yesu yasinga okwesunga anniversary yammwe olimba nono anniversary wale yasuubiza okungulira embuzi anatera kumpa sente za mbuzi nokulya ku anniversary ate alinza okweyama ng'alowooza teetuuka era ejja ttuuka yangamba mugo omwenda awo
ogwaddi guno nga gugwako anniversary bayaddi mwaka gujja gwakunanga mu 26 embaga yaliwo gwakuna twali mu gwakuna nga 26 ekabaale wasigalayo ki wasigalayo amannya 2 kinawolovu ne hedigaro ekabaale gwagenda otuzaayo kyeya yagenda otuzza ekabaale bwekiri ajja kikola nomanya guno omwaka gwa bujulizi ajja kikola ne kuliko kuna abantu bajjukiza nti bannaye tubajjukiza ffe tukyali ku mulamwa gwe gumu temutyamu bye mulabye biri mu bapya tewali mukadde abakadde balumirirwa nekye tuliko bakimanyi that's why boddayo n'olaba surprise eyasookera ddala nga tusisinkana Garden Millicent you're going to see the same faces betwali nabo bakyaliwo era tuli nabo kati obwo obukuukulu buzze mu bapya be balina intentions ezo point of collection be balina ebyo but fe we are still here kubanga ate bagambye omuntu omutuufu n'atutuusa ne bannaye webale nnyo okuba n'olugambo ate nkimanyi bwetujjako kamera i5 bwetujjako kamera n'erinnya ojja ddiŋŋamba olaba ayogedde bino kati wakitajja kugamba linnya ajja ddiŋŋamba oyo akuliraanye mutuufu ajja ddiŋŋamba kuba nange era kyennandikoze because buli woosirika mwongera okukuta kitegeeza okirinamu intention gwasirise okitegeera kati tubeerawo nga tumanyi bayithawe tukyegeyamu ne bwe tulaba akantu konna ku muntu twekubira n'okubira gadi n'ogamba n'okuba akafaanyi mugamba omuntu oyo kino kyali kitegeeza ki statement butwetegereza kuba naffe tufaayo wewawe tutuula ku bulamu bwaffe ku bye tukola tuwakinga steps zaffe kati omuntu tuyinza otutuula wano nga weza tetumumanyi tulina abatwetegerereza ng'oli atuula ku live eyo okuva etandise talina vaawo ng'alaba buli omu abo tubayina ng'asoma na buli comment we have them n'agamba nalabye kino kano kayiseemu tubalina so tetusobola kweragajja lya tubeere bwatyo tufa so tubaagala nnyo anti nange njagala mbasiibule nalukenga asobole naye okundaba mu budde bwe munaso oyo onange kampiseeko kano wali sasobodde nayerabidde wenatandikidde wali nga mbaawa amaloboozi engeri gyetukolamu sawundi ereya so wobeera nga obeera n'abantu nga muli tiimu waaka ebyo byonna bibaamu naye we mubanga omutima gwo gwakiriza ng'omanye kyoliko bino gya ebisigala eyo nosigala nga musye kintu ekyo kyenabadde ngezaako kwogerako wali naye nemala nate nenkyerabira so amaloboozi ago gabaamu kiringa bwosemberera ekiyumba ky'enjoki nowuliramu amaloboozi ag'enjawulo zonna zibeera bize nga zifokasinga ku kintu ekyo ziba mu nnyumba emu kyekyo kyenabadde ngezaako kwogerako naye ndowooza kyampiseeko nakipata nasiibula nabadde nkuta omuzindalo guno kwebaza naye nentuukira ndowooza mu kusiikuula entalo wakutekenoleta olugambo naye nakuta omuzindalo guno kwebaza saawa zino zigenda wera 7 tukyali ne bazadde baffe wano banaye tubeebaza nnyo era mbadde mbagoba tubeebaza nnyo okubeera naffe ebyaddala ne tubeera naffe ne mutuula ne mutugumiikiriza okitegeera banaye tubeebaza nnyo 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 neebaza nnyo abantu ababeera wano kuba mutandika okujja wano saawa 10 ng'ovudde ku maama wange ate yabeerawo okuva nga bafumba so banaye mwebale nnyo Shifa ndowooza abyogedde mubiwulidde osobola omulaba ng'atuuse wano ku ssaawa emu n'ogamba abantu bano tebatubalamu magezi naye ng'olunsi avudde wala
kuba nze manyi kyekitegeeza olinda omuntu otuuka ne weemulugunyizeeyo n'ogaa naye abantu bano tebatubalaamu ka buntu naye ng'oluusi naye ate ayita mu mirimu asobola ate okufuna amafuta agamuleeta wano naye tubeebaza obutakoowa mbutufu olaba omuntu ng'asituse naye ng'olaba kisaanidde kati nga Masumaya wasituse wano agende nga mbutufu olaba kisaanidde obudde ate yabadde yerabidde n'eddagala lye ng'obudde buyise so nze saagala kuva waggulu ebbanga lyonna nga seebaziza abantu babeera wano naffe n'ababaddeko online mbalabye sitera kufuna time ebeerako naye kale balaba bano naye tubeebaza ababeerako paka saawa zino naye tubajjukiza ebintu abasinze babyogedde leero mu Lunyankole Luswayiri na biki tewali wayogedde mu Luganda ate nga ndaba abali mu Luganda mmwe muliko banaye tusabayo ku ssente twagala kugula poloti tuzimbe ennyumba tukolere Millicent business kyekitutuuza wano ndabyeko abantu nga 6 ku 100 abantu 100 omutuwa akakadde obukadde 100 tuba tetuyongera kutuula abantu bano tuba tetuddamu bayita mu meeting tetuddamu batawaanya just kakadde kale oba owulira nga mpe mudde kale 5 era tufune obukadde 5 kale bwe ziba nnyingi nnyo kale tuweeyo 25 naye otuyitireyo nekyaliwo naye gwolowooza nti naye ayinamu ekisa gwe tuweeyo 25 naye oleeteyo ne banno 2 nabo basabeyo 25 era gye biggwera ng'otuwaddeyo 75 osegedde kuba nze personale ne bannange mpulira nga bwe tutakinoonyeza miliyoni nga 7 ku 10 tuba tetukoze naawe kiyingiremu ku lw'okuba nze nkikulembedde tekitegeeza nti bwe tuba nazimpa ngenda kulyako naawe omutima gukwate ebbanga lyetumaze nammwe wano naawe kati gadi omulaba nga famire mbeebaza nnyo okubanga munsituliddeko nze kuba nze gadi namulaba dda ndowooza kati nga ne chairman kuba chairman baawasa wamu shifu ebisinga abimanyira ku nze ebikwata ku gadi ne Millicent so buli nnaku neebaza omulimu gwe mukoze okubanga mutukwatirako ate kati mulimu kunkwatirako ekisembayo okubanga Millicent agenda kuddamu kunkubira ssimu okujjako nga nkubira naye anjokyayo ng'eŋŋombo y'ennaku zino nga naye nga nkubira anjokyeyo omutwalo so naye okusobola okubikola byonna ffe ebbanga lyetubadde naye mu bulumi mwabadde tubadde twerumya ne weerekereza n'ogaaka nkwata akakadde nkaweeyo Millicent amanyi n'okunjogerako wano ng'akuddaala nti Ibula bw'agamba kanteekeko omutwalo aba ategeeza 10 naye nga mu reality nange ebyaddala mba ntegeeza mutwalo naye wemmala nensirikira ne ŋŋaa kati bwe naagubawa gugenda kugattako ki era mbadde mbankubire mu nnaku 2 ne neerekereza nga leero sijja vuga mmotoka kanziweeyo so kyenjogera nkimanyi nti bwe muba musazeewo mutukwatireko ne mulaba kye tuteekamu nammwe ne mwewaayo bw'oba tosobola tuwa kakadde osobola okukonvinsinga banno 3 ne batuwaayo 3 era akakadde ne kawera so tubeeko kye tukolange ate era kiraga nti bannayuganda be bakikoze kyentegeeza tuleme ate era zimba kayumba bwe kati omusajja omu ke yazimba ng'azimbira gaadi ate ffe bwe tuvaayo nga tutudde wano tutula paka sawa 7 biki ate era naffe tusobole kuvaamu busente buzimba bwe kati tuzimbe ennyumba ng'etegeerekeka osegedde ne bizinensi ebe ng'etegeerekeka tumaze otupromotinga abantu bano so that omuntu asobola okuva ebakka ng'alaba mu saaluuni eziriwo tewali yenkana ya Millicent bwe tuba tukoze saaluuni oba kyonna kye tunaaba tukoze nga kiraga nti kikwatiddwa abantu bangi abakwatidde wamu ng'embaga gye twakoze osegedde embaga eyo yakiraze nnyo nti tabadde Ibula oba Shifa wabula babadde abantu ab'omukwana abakwatidde awamu kane wano kye tukola twagala kifaananeko bwe kityo naye tetukisobola nga temwewaddeeyo kukwata zibaluma neebaza chairman Uganda ngimanyi okwerekereza omutwalo 2 Uganda ngimanyi okubanga osobola ofuna akakasente osegeera nalongo webale kubeera naffe nkimanyi abantu abamu boogera ebigambo kuva ku otufunyeemu nnyo nalongo gira otuddizeeko
So mbadde mpula kinnuma obutabeebaza banaye mwebale nnyo naye mbeebaza era bwensaba mwebale nnyo kubeera naffe abeerako online n'ababeerako ababeera wano abatulinda kati olaba oli muganda wange atandika okwebaka mwe nga mukiyita kyangu naye naffe mutubala nti ate ffe tugenda kati kusimbula tuvuge paka Kampala olumu bwe tubinyumiza abantu tutuuka 9 bamanyi n'obuwakana waliwo ne tutuuka 11 waliwo ne tugenda ng'enkuba etukuba waliwo twayita ku express ng'ababbi batugoba naye nga tugenda so tukiwa obudde naye nga byonna tukolerera gaadi ate ennyumba gaadi gye tumuzimbira nze sigenda sulamu kuba nze nakati sina wensula ate si complaining kati neya gaadi sigenda gisulamu bati njagala tugizimbe obitegeera kati ng'ekiro kino nga tumuganya okugenda abagenyi temubeewe munzikirize obudde bugenze njagala kwebaza nnyo olw'omukwano ogwo omukwano ye ekalu ya Katonda gye boogerako mu kanisa ezo gye mugenda n'omu mizikiti gadi we yafiirwa maama we nze nali ndi eyo nga ndi mu kweraalikirira nga kindi mu bwongo ani agenda okusigala ewaka navuga piki n'enziruka nga nzijja nga nzize kubuuza tuleke waani tufune tutyo omuntu anaabeera wano naye we natuuka wano n'ensanga ekyaliwo kyanzizaamu amaanyi nempulira nti waliwo abagenda okusulawo nempulira mu butuufu nga wendi guteredde nempulira nga nfiiringa ndi wakati mu famire nenfiiringa nti wano wendi ndabika ndi Kabaale mu bazadde baffe batuzaala so mwebale nnyo mwebale ddala okutuzaala eddundu Mukama bongere omukisa oyo nno yekibuuka yego batuuma siko batu bannange baleeka tubasibule bagambe goodbye nyina basponsa banteekamu ssente neboogerako munnange bannaye abatulaba mbajjukiza Bunga Comfy Homes mwe mwenna abakomawo kubanga muwummulako n'ababeera Uganda mujje tugende tuwummuleko ku Bunga Comfy Homes ebbunga awo wennyini nyumba ezo nno nnungi bannyinizo babeera mu America kati baakoppa ebintu ebyakabi ne babituteerawo waliwo security me have been there kyembagamba nkirabye kate n'ababaddeyo boogera birungi byereere security ennungi wifi kweri buli kimu effumbiro buli kimu fully furnished come with your clothings owummuleko come to my inbox mbawe ennamba z'essimu ate nga mbajjukiza nti Hypex Studios gwe wenna alina omukolo gw'osuubira okuba ng'oteekateeka tulowoozeeko otuwe omulimu abajja mu inbox ne munkomplainingira mmanyi obbasaba nze ebifaananyi byenkozesa ku show nti mpa ekifaananyi kyoze siinayo kifaananyi kirungi lwaki obeera nga tolina kifaananyi kirungi nga Hypex weere mujje tukole photoshoots alina birthday bridal shower baby shower tugenda mu season ya mikolo gulawo account yo start saving with them obeere nga tebikumenya balina gonde ennungi balina offers ez'enjawulo nga bozze bwe bakwata ate naawe ng'oli mu video coverage oba photography nga gwe mulimu gwo naye nga toyina machines balina ebyuma byonna buli kikola videography and photography screens bazina as many as you want cameras bazina as many as you want buli kimu bakirina Busabala Road Najana Nkumbi ni ya Cobbins Hotel come to my inbox nkuwe ennamba y'essimu oba ogenda girabaawo ku screen ogijjeko oba oggyeko eyange so abatulaba
munjagalize Sefujjane nyina wendaga kaawo Masaka siwala abe Masaka bwe mundaba munyanirize bulungi tomorrow munyanirize bulungi n'emirimu mugimpe nammwe mbakolereko mbadde muyaayaana ebbanga nti kifale tuli kulaba eno watusuulirira surprise muzitegeke nzijja tomorrow ndi nammwe ekyeggulo nkirya nammwe Tuesday nkeera bakolera mpaka few days tuli fenna mujja kundaba wengenda okuba am coming munjagaliza olugendo olulungi ngenda Masaka mtunda poroti nange so kama akukole Kalango unajja mu office obulango bwenkoze bajja mu office ojjaddi mu office ya nzijja sawa sose kujja mu kya totera bba ulona dda kale meeting eddako tukakole kusa lona jja meeting eddako tokakola leero kya leero tulaze laavu soka mu office soka mu office ate leero nsanze bankabizza ne kuziga soka mu office ogudde mu kawonya mujajja leero atudde naffe n'atulaga laavu kati tumulinze meeting eddaka ajje mu office so munjagaliza olugendo bambi olw'e Masaka nsookeyo mujja kuba mulaba buli kimu Mukama nkulembere amblessinge bananyaniriza tufune emirimu tusakire abantu b'eddundu ngenda kubanga nzija munyanirize tukole business obulango mubumpe nzija amina tunoonya ssente ate mulaba tuyina abantu bwe bati nange bwe nfuna omutwalo nendekako eno 5 tewaba wabi bannange tukusabira obulamu obulungi osuke ng'oli mulamu bulungi otambule bulungi komewo bulungi inshallah okay tuli ku 0782101569 ani atuwesaala eggalawo maama wa Ibra oyo yennyini nange agenda e Masaka nsabireko bannange kubanga Masaka wala nino somoka lwera kale tuzibirize tusabe Mukama waffe omulungi tukwebaza okutuleeta mu kifo kino n'otuleeta nga tuli balamu abatambula abavudde ngendo n'obatambuza taata n'otulaga n'ebyewuunyo byonna bye batusomera byonna n'obitulaga olwaleero ate nga tubadde twabiwulira dda neweebale biteeka mu musana buli muntu n'abitegeera taata tukwebaza abantu baffe bano abazze bagende nga balamu batambule bulungi oyibbula omwana wange omutambuza olugendo atuuke ewaka bulungi sifa omutambuza olugendo lwagendamu atuuke nga mulamu awo ne stress zabadde nazo olwaleero zimuveeko agenda atusakirire ffe munnanga atusakirire akasente ketwagala okukolera bizinensi okukolera milisenti alabirire bbaawe obuzibu bwe yatuukako ndowooza mumulaba talina mirembe twagala omugaziyiza ennyumba okumugulira poloti agaziwe ennyumba afune bizinensi wakolera byonna tubikusabye nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe amin ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'omu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo amina amina goodbye nyongero bajjukiza lwaki sibawaate bafotografa abakabi nemba wa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni Jacobins Motel Obusabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 obo basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola nobo ina gwenga just ina meeting zokola nengo oyagala zibeere covered bobo ina housewarming oyingira nyumba yo byonna babikolako mikwano bekwate
Hope Shifa nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.